Going back to GNL, how many streams do you have? The senior streams ziriao. Even my YouTube, they never subscribers baliao ntino banji. Never subscribers size sente. Kati au kuchijira ku point ya how are you a student of the game? Yes. Let me peep for you something. So the game plan is Spotify bayai, Amazon bayai, YouTube bayai, Facebook bayai. Bonna bayaye bazanya muzanyo gwabwe gwa kiyaye bafunye slaves to the algorithm. All of us are slaves to the algorithm now. Yeah. You find people in Uganda, they have 1 million followers, 2 million followers. But if those 1 million followers buli omuntu asobola kuwa $2, you're wasting your time. You're wasting your time. Bazanyira ku bwongo bwo that the algorithm is controlling your dopamine, n'olaba likes nga nyingi n'osanyuka. But if it's not translating to money, for boba tunda bulango na add dollars. So what I did for this album of mine, Spear, nagamba, what's the best way for me to maximize sente ku album yange? Nengamba bwenjiteeka ku gundi ku Spotify, algorithm ne bwembeera nga nkoze ntya ejja ku recommendinga nnyimba za Drake ali signed under record labels zaabwe, so that streams sente era baziddiza record labels zaabwe bafune sente. There is no one who can answer mu Uganda or even in the world, what is the price of a stream? And who made it that way? Is it standardized? I don't know. So TikTok, kuba Facebook, kubanga bo ne second yebbiri bazibalanga view. Omuntu bwakuwa like emu zifuuka like bbiri. Ejo mizannyo gyabwe bagizannya mu background. So this is what people don't know. So if you're caught up in that web of omuzannyo gwe bazannya, ojja kusigala ng'oli mwavu. So what does a smart man do? Okwataganya fan base yo n'abantu basobola okusasula, and you do direct sales. Collect emails, collect numbers, and tell people that my album is coming out, nina vinyl, njagala $10 buli vinyl. Ne bagamba, but we would also appreciate you to come and talk to the people about African music and what the album is about. So gifuula nti bagenze bonna nti abagenda okukulaba bonna bagenda kugula album yo. 10 n'ogamba ekyo zingidde. N'okwata emails z'abantu bagamba, my album is going to be dropping when you need time. And those people pay you money directly. Tolinda YouTube kusasula. Spotify togirinda kucollectingira ne CD baby etemeke ezaayo baloke bakusasule. Because when bantu bali bafa, I have these many streams, how much money you got? Jay-Z atugamba, I ain't got 1 billion streams, I got $1 billion. Okitegeera? Yet alina billion streams, mwe wane ne streams zammwe, muli baana bato. N'akola Tidal kubanga yali ayize emizannyo gy'abalala gye bazannya. Ngamba okay, nange kanzannyisa egyo. But it isn't about trying to look successful. It's about actually being successful. So direct marketing is one thing that I can recommend to people. And I learned direct marketing because I was a student of the game. Ngandaba, mu US abayimbi n'abayimbi abayina million streams ogenda okulaba obusente bwe bamusasudde royalties nga really. Okitegeera. So how do you make money from that? You begin contacting people directly. So okimanyi nti no t-shirt esinga oluyimba sente. So nsobola okutunza t-shirt ya $2 nga naye oluyimba luli 0.99. So who makes more money? For you believe now like katinga mu Uganda. Kamili singa akera kumacha nafuna. Of course. Of course. N'awandika abantu bibiri. Buli omu n'amutwalira album ye mitwalo 5. Bro, agambe bugambe bannanga abantu ababadde bavaluinga Chameleon abamwagala. Njagala buli muntu ngenda kukola yo something symbolizing what I mean to you, and if I mean to you when oba nina kye meaning to you oba kyenkola nga kiri valuable to you, njagala music wange mubadde muwuliza bwerere nentoba ku ticket zonna ne item eno mugigulenga memorabilia nti oli fani wange ddala. Album nti mugigule just emitwalo 10 oba emitwalo 5. Do you know how many people love him? Bantu bangi nyaba mwagala who would be willing to give that money to him. Naye kati naye asooka n'atunulira munagamba, who is going to manufacture that memorabilia? Who is going to distribute it atanzibe? Bwe naakiranga bwento tewajja gamba buno ndi desperate. Okitegeera. So us
nze ndaba website yange ya GNZZAMBA.com is more valuable than my YouTube. Ezo sente z'abantu balala si zange. Abantu bagendako music ne bamugulako. Ne bagula directly nezidda mu nsawo tezigenze wa good as collectinze mbunzirinze zizze wange mu account. Actually nfuna ne notification ne ngamba leero baguze ennyimba 18. Okitegeera bwe mbanga nkoze album nkoze promotion waliwo zentanga za bwerere ne ngamba ono freestyle mu Zimbabwe ya bwerere. On my albums I really want to sell. Okitegeera. So that's the difference. Nti bwokwata ebintu obukusunga Abannayuganda basinga babikwata musicians baffe bajja kwewanira mu likes. Ne likes muganda nge si sente. The intention is to be rich, not to look rich.